Serujja omulujja tulaba tuli mu bitundu by'e Kasengejje Wakiso era nga tuzze okukyalirako omukyalo ono ne famire ye mu mbeera y'okuba nti lunaku lw'abakyala wiiki eno yonna y'abakyala ffe tusazeewo okubeera nga ate munaye mu parliament buli ntakira bye tubeera tulaga mu bifaananyi tubalekamuko ate tubeere nga tujja tunyumyeko nammwe abali ku ground abeeyiza ddala ku mirimu egisookerwako ate nga gyewuunyisa nsanyusa okulanyabo kale sebo nange nsanyusa obbalaba amannya g'okusookera ddala amannya gange nze kulabako topista mbeera Kasengejje ndi mukyala mukubi w'amataffaali nekubira amataffaali nentetenkanya obulamu ne bubeerawo kale nsanyusa nnyo okuwulira nti oli mukyala mukozi okusookera ddala nsaba ojje wano omanyi kati wano tuli mu matwale go eno gye bayita factory yo kampuni yo mu bujjuvu era nga ndaba emisingi egy'enjawulo waggulu eri nnengerayo omusingi entunula wano guno musingi emabega wange musingi buli wamu ne guno gw'oli mu kupanga gyonna misingi kikutwalira ky'okkola emirimu egifaanana bwe giti kintwalira ebbanga liwerako kubanga nina okwetetenkanya nina okulitema okulitabula okulibikka ebisubi tebirabika byakunoonya n'obiteekako ababikutemera n'oleeta n'obikka ettaka eryo kati bw'omala n'oliddisaamu ne muliddamu netuliddamu netutabula ate netutandika okufulumya gano amataffaali ge mulaba wano wetuwulira kigambo kukuba Buloka maama wange buli muntu atandika okugamba nti emirimu egyo gyetaaga amaanyi okusookera ddala ate tutitegeerera ku bavubuka abato ate olusinga bakozesa ne ku njaga kuba mulimu gw'amaanyi maama okikola oti nze kwewaayo weewaayo n'ogamba leka nkole ne tusobola okusomesa abaana nkola n'abaana bange wano mu mulimu guno nga bwe mugulaba ne tusobola okubaawo n'enfuna school fees z'abaana so wano wetuli wawo wano wendi wange sipangisa wange ettaka lyange liriko eka namba sebo so ekirowoozo kijjawo ekyokuga nti kotandika okukuba amataffaali ku ttaka lyange lino kuweerera abaana kyekikuwa ekirowoozo kyekimpa ekirowoozo nenga kati bwe siikola abaana bange banaabaawo batya balina okusoma tulina okulya n'embeera eya bulijjo nga bw'omanyi abakyala bwe batandika okweyiya tulaba bagenda mu katale n'asuubula ennyaanya miyembe ovakado najja n'atunda afune akasente gwe lwaki mu mirimu gyonna gye tumanyidde ku bakyala abatandikirwako wasalawo nti kookole Buloka mwami ye yali yakikuyigiriza batuuze nalabira ku bakyala bannange ku kyalo kuno e Kasengejje nendabiraawo ku mukyala Katumba ne tutandika okuba Buloka akuba ewuwe nange nenkuba ewange bwe ziwera ne tupanga ne oyokya n'ofuna ssente abagula bakusanga waka mpozi ekizibu kye tusanga ssente kati ozikubye ziwedde embeera ennaku zino enkuzaali nnya ssente awo zituzibuwaliza kati olaba zino naali badde nzookeza zino zonna bwe ziti Buloka nnyingi nawe emitwalo nga 3 emitwalo 3 mpulira ng'eziba ennyingi tezizimba kalina nyingi zizimba nyingi oba onayo ky'oba weetaaga Buloka nga mmeka oyokye okwokya osobola okukuba endala kaakati mba njagala njokye ekitone ennyo weetaaga oyokya omutwalo gumu kitundu ogwa Buloka kati oba wakozesa nku ziba mukuuzenkana ez'omutwalo gumu ekitundu ziteekwa okuba kati mu budde buno za mitwalo 6 ez'ogumu ekitundu mitwalo 6 n'otandika okupanga ettanuulu yo n'oyokya so kati gwe okweza emitwalo 3 ng'ogumu ekitundu wadde osobola okwokya ekigendererwa kiba ki ekigendererwa mba sinaba kwetegeka mba sinafuna bulungi sente zinaleeta nku kuba enku zikoze ekizeeyongedde kati nenjira nga ngenda nkuba kati we nazifunira ng'era njawuzaamu zonna zino sijja kuzookya mulundi gumu oba oyo kyakomeka kola giweze emitwalo kati nja kusooka njokyeko omutwalo gumu kitundu kati bwe njokya omutwalo gumu kitundu ngenda zisigala ng'engenda nyongerako kati nyinza okutuuka okuddamu okwokya nga mpezeza emitwalo egi kati nga wano nfunye entandikwa kapito naakamala mu Buloka muno emyaka 25 emyaka nga mingi nnyo 25 kugamba ekyalo ky'omazeko bbanga ki kuno mazeeko emyaka 3 nga mwena gwe bayita omutuuze ajjudde ate baze ye bamuzaalidde kuno ku Kasengejje kwakulidde era kwakaddiidde so gwe olina emyaka emeka nze nina emyaka 5 myaka 5 amaanyi ogajjawo ku myaka 5 amaanyi ogajja ababa ngafuna kiki kyokola mulina owulira nti kyekikuwa amaanyi n'okola
muti kulino babo kyamaanyi ekyo kikwongera amaanyi ekinyongera amaanyi ngenda okulaba oli munanga akubye Buloka tagenze kubba nti agenze kubba yekoledde afunye akasente kati ekimpa amaanyi nkuba Buloka zange nenzocha nembeera wali mba ndi waka ngowe motoka pipi mama twagala Buloka Buloka yammeka nensituka ne mugamba bwezi ki ate yange ya mukadde ntika Buloka 10 kuba sijja tonga nti nja kutika 8 abana batikanga babba nze ngamba 10 bwoba emotoka yogirese tetika 10 sikuwa Buloka zange tambula genda zibeerewo kakodyo kyakali mu ekyo n'abalala bayige akakodyo akali mu ezo bwe baje bagangenda kutika 8 kumba ati 10 lwe 8 luno ebibiri babibye kunze ate bambi nga watoba otyo nga ntobye kakati nze mbagamba bannange mutika 10 etatika 10 fuluma kati nga nabo bagenda ayagambye nti wola banga bakyakubbira omanyi wabeerawo ebyongoga mangezaako naye wo basigala banda kati tebakyalina kuba ndi mukugumuzo biki byebasinga okubbiramu abantu mu Buloka muno ezo ntika 7 omulala n'okubba Buloka abo bana baleeta abajja nti ngula Buloka zino nti kati gwe nomwe ngenda nkuguza 108 yenaga ane na 17 Buloka yasobola okufuna luli omutwalo ogwo jatwala otyo yamufuneko sente gwe zoyina ofuna otyo zoyina okufuna awo abakubi ba Buloka kyekizibu ekikyaliwo naye mukama bwakuba n'ofuna omugaga nga yatwala wali ku site ye najja naga Buloka ye kuliko Buloka mmeka nti kuliko ba mitwalo 2 tanuulu yonna te sente mmeka nti ntunda ku 18 ng'akubalira sente zo ng'azikuwa ye ng'atandika kusomba mubale emmotoka mmeka ezivuddemu Buloka essaawa eno akatale kayo kayimiridde kati abantu essaawa eno kati Buloka eri ku 18 naye bazigula abantu bakyazimba bazimba bazimba era tojokya tanuulu neerwawo awo kitegeeza gwe ne mu muggalo oba wayokyayo tanuulu wafunayo ko kasente saali bubi twafuna sente zatuyamba mu muggalo kuba baze yali musomesa nga takyalina sente gyeva naye nga sente tuzijja wano mu Buloka so olwaleero woba onaaleeta omuntu okukuyamba kuba kuyambako mu biki banyamba mu kupanga okupanga n'okwokya buzibu ebyo byose bisobola abo kigambo sisobola kukuba heavy ate abavubuka basobola okukuba heavy era be basobola n'okupanga napanga tanuulu heavy okasuka waggulu Buloka ojijja wansi n'okasuka eri ali waggulu eyo sigisobola wano okuweereza nzijjako awo n'empereza nga bapanga ekyo nkisobola naye ate bwetuuka waggulu ennyo sisobola nze mukufulumya wano nga zifuluma no mugirira no sottaawo wogamba okufulumyawo ng'oyanikanga mmeka olunaku kisinziira abakubi boolina bw'oba olina eriyo omukubi akuba olunaku ng'afulumya Buloka 15 ngamba ggwe nze nga nkubye okufulumya mfulumya Buloka 7 lokka tolusussaamu sisussaamu wotusamo oba okoze ekyo awo baweeretera buzibu ate oba tojja kuddayo nkyakukola oba owulya muno nga mukuluma muno nga n'ekifuba muno kikuluma so ziba 7 kakkanyamu oba 5 naye nga toyongedde waggulu okujjako bano abavubuka obutaddeko abavubuka ne bakkubirako noteekamu akasente eryafulumye 2 eryafulumye 1500 kaakati tugende wasinga okubibwa kulu ennyo abantu buli we tukula tufuna endwadde z'ekikulu ebyo biwulira gwe tolinaayo ndwadde ezo zijja ne zikulumbira ku mulimu gwo mukama abadde akyakimpadde ekyo nebaza Katonda toyina wakuluma sirina okera n'okola ebyomwaka ne guggwako n'omwezi ne guggwako nengenda nenkola sirina pressure yali badde ngana okugira Buloka sigirina buli kimu kiri bulungi ekyo nkyebalisa Katonda biki byofunye mu mulimu guno kyensinze okufunamu ennyo okuweerera abaana bange kyekyobugagga kuweerera abaana bange okikoze otya n'omulala ali eyakuba Buloka omwami n'omukyala basobole okukikuyigirako naye si byangu osanga oli nga yagamba nzikubye naye mbutuufu nze biganye n'abaana tebasomye buli abakayaavu buba butateekayo mutima kutetenkanya kuba sente ezo zifuna muzindo oba ofunye obukadde 2 obufuna olunaku olwo
lumu kati awo n'otuula n'otemaatema n'omanya omwana oli bamanja ya 5 no bamanja ya 3 na 2 n'oteekayo awo ezisigaddewo ate n'ozza mu mulimu taamu ey'okubiri egenda okutuuka nga buloka weeziri kati abaana bagenda okutandika nga njokezaawo ttanuulu ne tusasula ssente kati banaagenda okuddamu taamu ey'okubiri nga zino tumaze ozooki kati awo ngamba otya nti tofunyeemu kisinga kugenda owuli weewole munaye mpolaayo naye wano njokya buloka zange nenfuna ssente ezimbeezaawo so osuubira omulimu guno oguvaako ddi kuba waliyo n'okulitayalinga nogamba munaye kati nkitadde osuubira mu bbanga ki mu bbanga nyinza okati ozikubayo ndowooza emyaka ng'ebiri gyendaba nze wummule so tunagenda okugenda mu President Museveni mu kisanja ekirala ngeyo nabizabudda nga mbivudemu kati nsuubira kati bwe njokya eno luutu buloka zenzirawo okuba wano wonna okutereeza njagala kuzimbawo wano amayumba naye pulaani ogirina oyagala zimba nnyumba z'abapangisa wali ettaka oliyina ndirina n'ekifo weekiri kye nsobola okuzimbamu kisingako okusalako n'otunda kati wano singa twasalako ne tutunda singa si waffe nga tosobola nakubirawo buloka tusobola tuzikubirawo wa naye ffe twasawe tugaa katukube buloka abaana basome zeni bwe tumala okukubirawo tuzimba kati awo wagala kuttaanya naye tulitema awo si wateme kyetaaga tuteme tukole levo bwe tukola levo nga tutandika kuteekawo mayumba gaffe nekyo ekirowoozo ani yakireeta kuba munnaye ffe tumanyi wano nti okutunda kwe kufuna ssente ezikutaasa ekizibu wa bw'otunda oba omazizaawo lino olwo n'ettaka eddene weeriti tolitundako temulitundako libeerewo oba abaana be balitunda naye ffe tetutunze abakulu mugambye wabeerewo kyama ki ekiri mu kubeera n'ettaka nga kwega mulina mu ngalo zammwe mu ngalo zaffe okusinga okuba ne ssente zino zebakwalakati ssente zo bwe zinaabaawo era ogenda kuzirya bangi betulabye abatunze naye n'azitunda ogenda okulaba ziweddewo talina kyakozeemu kyogamba gwe naye nze kakyakubirako buloka nsigala ndya oli yatunda obukadde bwa 3 kati yeza gwawo nadda wali batundawo obukadde 45 naye kati bannyinizo tebakyalina yadde 10 baavu bazibu ffe twasigazaawo ewaffe obutaano oli bwe yafuna gwe kati obukubyamu emirundi n'emirundi naye gwe teweegumbako n'ogamba nti kakati ngebe nkika ky'ennyumba mwensula wetutunda tusobola okuzimbawo wali bbanga era tujja kukwata mpola kuba twazimbeyo era tetwamala kutunda twayetetenkanya nga ffe netwetetenkanya netuzimbawo enju ndi mumativu otyo kisingako okutunda bw'otunda oba omazizaawo kuba wano singa twatunda singa tetukyasobola kuba nti tuyimiriddewo kati awo ffe ne tulekawo katukubireko buloka tujjako ettaka kungulu wansi wasigalewo tuzimbe kuba n'ekyapa kyawo tukirina ebyokubikka waliwo wenda byewatonnya wali tugula obwo buveera kati awo akaveera kayebikkula enkuba kibuyaga n'ekizibu ekyali kyetusanga babbi amatundubaale gano bajja ne bagajjako obuveera babikula n'okeera enkya kati nze banzibako akapipa kapya wali nali kataddemu amazzi gakutabula ne bakabba nali nakakagula ababbi nga muli ku mitendera mingi nnyo era ekiro tuzuukuka kati bwe tulanga teri nnyo nkuba gana amatundubaale tugajjako enkuba bwe gyekiro tetujja tuddamu ne tubikka naye ababbi muli babi nnyo kale nammwe muswako butaakye aga amatundubaale bagatwala kati mu nsi muno omuntu yeegombesa simanyi kubanga muyinza n'okwegomba omugagga batugana nabo basula tebeebase bwe tutululira mu aga amatundubaale bagatwala bagatwala bazibikula n'osanga enkyanga bagatwala ku bika zaabwe bagakozesa balabika baba batwala kutunda kirabika abavubuka abatwala kutunda nze kuliko lwe nabikako wano omusinja amabuloka eyo tanuulu eyo nagala nenteekako amabaati enkuba yajja nezijja amabaati mu nju nengateekako naye nakeera enkyanga bagabbe gonna amabaati 5 ate gaali mapya batululidde nti gwe gataddeko okutaakiriza bo baagala kutwala butwazi kyekizibu kye tulina eno naye nga ebyokwerinda mwabitereeza nti musula mutunula tukusanze ku lunaku naddala olwammwe ng'abakyala gwe olw'olutegeera
Nalutegedde olunaku lw'abakyala lwa leero. Walutegedde era obuzzo olugoberera? Nzize ndugoberera nti olwaliro olunaku lw'abakyala. Nze olwange olwaliro ndumalidde ano nga nkola bintu byange. Engeri abaana gye batasomye olwaliro badde bannyambako nga tutereeza bulooka zaffe ezo zisobole obutayonooneka nkuba. Naye ng'olunaku lw'abakyala ndumanyi. Buli boogera olunaku lw'abakyala mulimu okusimayo mwenkanonkano n'abasajja ne mubeeramu okwesitula. Gweno mu bulooka zo bitegeera otya? Olunaku lw'abakyala abamu balutegeera bwabwe. Oli alowooza mwenkanonkano, omwami kayambala empale n'omukyala nyambala empale. Naye nze nsigalirawo era ng'omukyala nenkola emirimu egyetaagisiza ng'omukyala. So gwe olutegeeramu kukola? Kukola. Kukola. Bagenze okudigidda bagenze. Naye nze nasigadde waka. Kati gwe biki ebyenjawulo be batera okukolera ku lunaku luno lw'abakyala oba mwene ewaka tebiriiyo? Omwami alina kyakolawo? Alina kyakolawo. Bakola bagamba nti batata be bafumba maama n'atuula wali. Gweno kiri kitya? Era ffe tusigala nga gwe omukyala gw'ofumba. Sigamba nti otuule wali omwami agende mufumbire. Kati omwami akola ki ekyenjawulo? Akola ki? Ekyenjawulo okutulabirira. Olunaku lw'abakyala akasita agula ebyawaka. N'agula ebyokulya n'agula ebyokunywa. Gwe n'otetenkanya n'ofumba olwaffe luba luwedde. Kuba omwami wange tanywa mwenge nti oba anaagenda kunywa mwenge. Abeera waka. Yotera nti kati okitegeeza gwe olunaku lw'abakyala kuba sirabyewo kyanjawulo. Byoyogedde bakola byebakola. Kati ngenda kuddayo nvudde mu bulooka zange naabeko nzire wali ndi ekyemisana ntuula awo mbeera awo n'abaana bange nga luwedde. Amanya gange nze Proscovia Nakate. Bannange tubasanyukidde okujja we tukolera. Twasalawo okukola kino nze ne mukyala wange okwebeezaawo nga tusobola okuyingira akalimo k'okukuba bulooka. Kale bulooka zino bwe tuba nga tukola ku kabulooka kano kakuba, mukyala wange oluusi bw'aba akuba nze ne ntegeka emmere ne ndaba nga nsobola okufumba emmere kubanga ekyokulya kiba kituzaamu amaanyi nga tukola omulimu guno gw'amaanyi nnyo. Era tunoonya okulaba nga naffe tubaawo ng'abantu twebeezaawo mu bulamu bwaffe. Twagala tufunamu akasente naye ng'akasente katonotono. Embeera ey'okutunda bulooka bwe tuba nga twayokezza ekigambo ky'enku kitutawaanya, akasente katono ku bulooka, oluusi omu n'ajja nga baagaleza ebbanja. Kale ne tulaba nga oluusi tubonaabona, oluusi ne tufunaako, oluusi tetufunyeeko, oluusi kibuyaga nejja n'eziyiwa ne zoonooneka ate ne tuddamu buto ne tukuba bulooka. Ne tufunayo abasobola okutupangapangirako ku musingi tulabe nga tusobola okwebeezaawo. Lwaki mwasalawo okukuba bulooka mu bintu byonna byonna abakyala bye beeyizaamu? Twalaba nga ekigambo kya bulooka osanga kwe tusobola okufuna omusingi kwe tusobola okuyimirira n'okusomesa abaana. Era tulina abaana abasoma bali mu kibiina ekyowaggulu. Kakati awo ne tugamba tukube mpola mpola osanga tulifunako abasobola okutuyamba. Nze nyina emyaka kati guno gwa 63. Naye mu myaka 63 nakakubako emyaka 3 bulooka. Ogusanze otyo omulimu? Omulimu guno kale mbadde sigusanze bubi. Naye ng'ekizibu nze ekyendabyemu kyensanze. Enkuba bw'etonnya bulooka zifa, oluusi okuzipanga ate zitwala ssente nnyingi ate akasente ne tufuna katono. Ng'abasinga baba baagala kutwala za bbanja tebaagala kutusasulirawo oluusi ne batunyaga. Bye bizibu bye tusanzeemu. Kale bw'oba ng'onookuba bulooka olina okuba ng'otegeseewo ekyokulya ng'ekyo kubanga kitwala kwegamba omulimu guno gw'amaanyi nnyo, gutwala ebiseera ate gutwagwa amaanyi manene nnyo ate gutera n'okutula n'owulira nga n'ennyingo teziriimu. Omulimu gwa bulooka si mulimu mwangu, gumala ebiseera biwanvu ng'okyali ku bulooka
era ng'okyabonaabona nayo naye nga kye tunoonya okubaawo tulabe nga tusobola okufuna naffe ekinaatuyamba wazira nga kyembadde nsaba nti obanga ffe abakyala basobola okutuyamba tufuneyo ku buyambi naffe tulabe nga tufuna ku bunyiikivu naffe obututeekamu amaanyi tulabe nga tusobola okubeerawo n'okusomesa abaana tusaba okutuyamba nga gavumenti etuyambeyo. Amannya agange Nzaaliryosa Joseph nga omulimu guno ngumazeemu emyaka 15 ku 17. Omulimu guno ekituufu gulina process nyingi emirimu gya njawulo. Omulimu guno najja nze nga nze kupangisa napangisa nenkolerawo nakolera then nenvaako ate nembaako gye nkolere walala kati bwe nkolere ye walala ate bajja bambi ne bansaba nje mbakole ki mbakwatemu nga mu kusiba emisingi ng'egyo kusiba tanuulu ebiseera nga etuuso y'okupanga tanuulu nja ne mbakwatamu tubasibirako Buloka kuba namwe ngaira omuzira ng'abakyala baba tebasobola kati then in case abaawo n'ebyetaagisa ebirala nga ate era nga bakazi baba tebabisobola kati ne wabaawo kubanga mu kutunda ngaawo bambi baba baagala nnyo babuzaabuza era then bamala ne batukola ki ne batuyita tujja ne tubabalirako sente zange ne babazibawa bamala ozibawa ate era bwe banaamala okwokya nga zino eziriwo ng'era bwe muziraba mujja kusiŋŋaana ng'era omugigi mulala nnyo nga pulojekiti egendera ddala mu maaso n'eri yonna bagendera ddala eri yonna ne bagenda. Erinnya nze Mbowa Ivan ndi musajja musomesa naye era ndi Buloka ate ndi mutuuze w'ekasengejje. Kakati omukyalo oyo mukyala Katongole lino ettaka lyabwe lyonna nga bw'oliraba litambula paka eri bajja bakuba bagenda olaba nga tebalina kye bayinza kukola waka kibasobola babeezaawo ne bagaa katandike pulojekiti y'okuba Buloka mpola mpola. Oluusi akuba n'abaana be oluusi n'omusanga yali ku katiba oluusi n'omusanga nga yali ku Buloka bwenkuba egenda tonya azibika oluusi n'omusanga nga yali ku kyamazzi bakoze ekidiba ky'amazzi kati waliwo ekidiba kibatera okukoleramu ekyamazzi mukoka wajjira nga bafunayo kaba bayambako oluusi okusota ettaka oluusi okukola ki kati mu kusaawa ey'okugula engeri gye ndi Buloka ku kyalo kuno ku kasengejje batera tubuuza bani abaagala Buloka abaagala okuzimba bani abaagala Buloka abagala okuzitwala e Kampala okuzimba abalala ne wabeerayo akagundi akatonotono oluusi baliwo embeera weetuukawo nga baagalayo kasente ng'egye bali bantu baffe obakwatamuko ne bamala okwokya ne badza naye ate babadde bakikola mu mutima bulungi kubanga tebatigezangako okukola nga tebasasudde basasula abantu ate ne bayamba n'abavubuka ababa batayaya ku kyalo bwamukwata namugaa jangu ontemereko kulina ettaka n'amuwaayo kakoze eki kamuwadde pulojekiti ye neesobola okugenda mu maaso. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo wetugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi tovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4
soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.